Kano ke kadde we tukutusizaako abantu ab'enjawulo nga bawa obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde eby'amaanyi mu bulamu bwabwe. Wano ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale nyongera okulamusaako wenna ali ku mukutu gwa There is Still Hope, ali mu ggwanga Uganda nawali mitala mayanja awe bali kubanga otugoberera. Mukama tukwebaza bamaca g'olwaleero, kitibwa kisho n'amatendo yatusaba omwoyo mutukuvu atukulembere okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kakati njagala owulize Joseph Ngooma ono adde alina obujulizi mu bwabadde awa oba bwe yali awa ku Miracle Center Cathedral. Brother alina ekivulu kya sinakivulu eba concert. Alina concert gy'ategese nga 11 mwezi ogw'omusanvu 2026 awo ku cricket oval. So kyabadde ayogerako naye alina obujulizi n'agamba nti bwe yali mu 77 dogs yatapinga amafuta g'okulinnya ennyonyi. Omusumba yamulagulako amafuta g'okulinnya ennyonyi, amafuta g'okutambula manga, okuba ebivulu. Okitegedde nti yali tatekangako concert nnene mu kisaawe. Naye eno yagenda okusooka bigamba abadde na bingi, nsanyu abadde na lingi nga yeebaza Musumba okumulagulako. Era abadde ayogera kimu bibiri, wano waliwo ekintu ekitali kya bulijjo naawe kigenda okufuula atali wa bulijjo. Naye sooka omuwulirize mu ddakiika ntono tukomewo. Naye kasita takola byali mu kivulu kye yakola mwe bamuwera ssente. Kino kibeere kya Bwakatonda kubanga kiri twakomekereza tebitambudde bulungi. Ate okuva omuntu oyo we yamuwa ssente, Joseph Ngooma teyasigala kyekimu, nze nkubuulira. Kale sooka omulabe tweyongereyo. Come on, praise Jesus. Amina, nze Joseph Ngooma. He's Joseph Ngooma. Njagala kwebaza Katonda I want to bless God olwa ministry eno yonna for this entire ministry eya Miracle Center. of the Miracle Center. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Njagala kwebaza Katonda I want to bless God olw'omuweereza we, for the servant of God, omusajja wa Katonda, the man of God Katonda gwe yalonda that God chose and ne appointed, yeeroboza the one He chose. nga teri yamuwa magezi, Nobody gave him advice. teri yamuwabula Nobody cancelled bwe God. yali amweroboza mu Uganda. When God was choosing Pastor Kayanja Kubira in Yesu Uganda. engalo ez'amaanyi olw'ekyo. Come on, clap for Jesus for that. Hallelujah! Mukama yeebazibwe Miracle Center. Praise the Lord, Miracle Center. Musumba, Pastor, nasembayo okubeera nammwe wano the last time I was with you here, nga tukyali wabweru wali mu nnaku 7 ez'ekitiibwa kya while we Katonda. were still outside in the 7 days of glory. Baneka mbabuulire, Let me tell you, brethren, mu buli mulembe in every generation, mubamu Ezeekeri waamu, there will be an Ezekiel of that generation Katonda gw'ateekako amafuta, that God anoints, gwawa amaanyi that n'obuyinza God gives authority and power okusika abaweddemu essuubi, to draw those who are hopeless, okukoma ku magumba to touch the dry bones agatalina mubiri, that have no flesh, mu biwonvu eyo. deep in the valleys. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Pastor Robert Kayanja, Pastor Robert Kayanja, tekyeganika it is undeniable, bensi eyagala whether the world likes oba it teyagala, or not, ye musajja mulembe gwaffe he is the man Katonda gwe yafukako in our amafuta generation that God okujja has amagumba anointed mu biwonvu to pull dry bones ebuziba eyo. out of the valleys and Mukama far. yeebazibwe. Praise the Lord. Mpulira nga n'ekiro kya leero I feel that even tonight, amafuta agali wano the anointing in this place agasika abantu ewala, that draws people from afar, agabumba ennyama that creates ne flesh, gateeka obulamu mu kintu ekifu And life nekiramu in a dead thing. gali wano ekiro kya leero mu that linnya lya anointing is Yesu. here tonight in the name of Jesus. Nali wano I was here nga nnyimba, singing. nga mwagala ennyimba zange You loved my era nga songs muziweera and obujulizi, you testified for my songs. naye nga Musumba
But Pastor, okuyimba okusukka Uganda nga I kwagaana. had failed to sing beyond the borders of Uganda. Nze nga batambula mpulira bawulire. I would just hear people traveling abroad. Simanyi na nnyonyi bwewunya. I didn't know how it Simanyi smells in nnyonyi plane. bwetambula. I didn't know how to fly. Simanyi nnyonyi bwewooma. I didn't know how to enjoy flights. Nkusabidde mu linnya lya I Yesu. pray for you in the Nga name of tonnaba Jesus. kufa. Before you Mu linnya die, lya in Yesu. the name of Jesus, Ebintu by'owulira obuwulizi. the things you hear about, Ebintu the by'otalozangako. things you've never tested, Bye bakugambidde ebbanga. the things they've told you for Naawe time, Katonda abikuyingizemu mu linnya may lya God Yesu. cause you to enter them in Jesus' name. Hallelujah! Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Musumba bwe nava wano. When I left this place, Pastor, Musumba ng'amaze okulagula. after Pastor prophesied, First of all yampa omukisa. Pastor blessed me very well. Nze ani aweereza n'omusajja Katonda. Who am I to serve with the man of God? Naweereza katuuti I served on the omusajja pulpit Katonda kwe yalinnyanga. on which the man of God Mu ministered 77. in the 77 days Okumala ennaku oba zaali 5 oba 4. for about 4 or 5 days. Musumba nze ekyo kyasooka kubeera ku nze mu famire ye waffe. It was the first thing to Mukama happen to me in my family. yeebazibwe. Praise the Siyinza Lord. butajulira Katonda. I cannot fail to Who am testify. I? Zani, Hallelujah. Amina. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Nkusabidde I pray for you. ebintu ebitabanga kubeewammwe bisooke naawe Things mu that have linnya never lya Yesu. happened to your family members will Amina. first happen to you. Amen. Munnange bwe nava wano When I left this place, nalabira awo while I was there, nga Mukama ngasse n'abantu. out of the blue, God Abantu connected nga me to people. bagenda Bulaaya. People are traveling abroad, Si wano mulimu ku mawanga ga Afrika. not into Naye one of the Bulaaya African mu countries. Europe. They were going to Europe. Oba bannange kiki kye nava nakyo wano. I don't know what I left with here. Nange neetunuulira nga nenga naye kiki I looked at myself. I kiki said, ekyo kye saalina. what is it Kiki ekyo Mukama kye yanterako ku Miracle that God Center. deposited on me at the Miracle Center? Katonda kye yawa Miracle What Center. did God give Miracle Ekitali Center? mu ministries That is endala. not in other ministries. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Amiina. Amen. Bwe nagenda n'abantu When I traveled with nga this people, tusaba visa. we applied for visas. Tusaba visa z'e We Bulaaya. applied visas for Bwe Europe. twasaba visa When we applied for visas, nga tebatuwa visa. we were granted the visas. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Bannange wano waliwo ekintu. There is something here. Wano waliwo amafuta. There is an anointing Waliwo here. okukkirizibwa. There is acceptance Oba and favor. bakuzaalawa. No matter where you're born, Oba ebintu byagaana kumala No myaka matter what emeka. failed for Oba years, bonyebonye myaka no ki. matter how long you've Wano suffered, waliwo ekintu there is a thing here ekyogerera abantu. that speaks for people. Kikwogerere mu linnya lya May it Yesu. speak for you in the name of Kristo Jesus. Katonda omulamu. Christ, the Son of the living Amina. God. Amen. Ennyonyi gye nasooka okulinnya The first time I flew, nali ngenda Bulaaya. I was flying to Europe. Bwe twatuuka e Bulaaya When we arrived in Europe, ne tulyoka tutambula amawanga. we traveled nations. Gw'ovanga ku kulinnya ennyonyi. Imagine flying. Ng'ennyonyi y'esooka ogenda Bulaaya. Your first Ate flight nga is to togenda Europe. kutambula ggwanga limu. You're not going to one nation. Nawuliranga nti ennyonyi ekooya I Musumba. felt that people get jet lag. Kati nze nategeera Musumba kyayitamu. I knew what Pastor goes Era through. nabadde ngamba Pastor I Amoni. was telling Pastor Amon, Musumba ye yali aki. what did Pastor taste? No, what does he eat? Kati yabadde mu Amerika kati ali He Uganda. just came back from the US. He's in Musumba Uganda. aliko kisa kye ekyenjawulo. What special grace is upon Ffe Pastor? tukyali bavubuka. We are still young men. Twakatandika We okuweereza. have started serving Naye God. waliwo lw'otambula. There are times you travel. N'owulira nga oyagala kudda waka owummule. And you feel ng'ennyonyi tired. bazirinnye nnyo. You've flown for Mukama long. yeebazibwe. Niba bano abasajja batambula. These men of God travel. Musumba abaleka wano. Pastor leaves you here. N'agenda mu Amerika. He goes to the US. Ayina making sure nti by weekend And he abeerawo makes sure by the wano. weekend he's back. Kubira Yesu engalo Come on, ez'amaanyi. clap for Jesus. Hallelujah. Amen. Munnange nga ngenda Bulaaya. I traveled Wano abroad. we nava n'amafuta ag'okulinnya ennyonyi. Amafuta agali wano gakubuusa The amawanga gonna. anointing in this place Mukama takes you to yeebazibwe. nations. Praise God. Amiina. Waliwo abantu wano ng'olowooza nti ojja Some people kusooka here, Kenya. you think you Ojja first go to kusooka Kenya. TZ. Simanya South Africa. or South Africa. Mama. My friend. Ekiri wano kigenda kubuusa. What is here is gonna Weekange mu take you. Amerika. You find Mu yourself in the linnya lya US. Yesu Kristo mwana In the Katonda name of omulamu. Jesus, the Son of the Hallelujah. living God. Amen. Musumba ng'alagula. Pastor prophesied, Nga ngamba musajja gwe. told me, you man, Oli musajja w'amaanyi. you are a mighty Nze man. nali simanyi nti ndi w'amaanyi. I didn't know I was a Pastor mighty man. Robert Kayanja Katonda yamuwa eriisa erirengera ewala. God gave Pastor Kayanja Ery'omwoyo. a spiritual Mukama eye yeebazibwe. of insight. Praise God. Nga ngamba nti ebisaawe bikulinze. Told me that stadiums are Amawanga waiting for you. gakulinze. Nations are waiting for you.
musumba nga bwe wayogera Pastor, just like you declared, nali nayagala dde okukola ekivulu I desired to have a concert. nange nkoleyo concert To have a concert abantu nga bakuŋŋaanye where people gather nga bazze mbayimbira ennyimba for them to come and I ennyimba sing zino ze baweera obujulizi the songs they testified ze for, bawuliridde emyaka songs they've had for naye nga years, kyagaana had failed to have such a Mukama concert. yeebazibwe. Praise God. naye buli kiseera But every time eddoboozi lyanzijiranga the voice will era nga resound, tubeera ne amoni we oyo would be with Pastor Ammon. nga muzeeyi yalagula Say, amawanga Pastor prophesied nga bwe nation. kituufu no muzeeyi yalagula Pastor amawanga prophesied yalagula nation. ebisaawe Prophesied Mukama stadiums. yeebazibwe Praise God. olwaleero Today, omwaka guno gwennyini this very year, ennaku z'omwezi nga 11 on the 11th, omwezi gwa 7 in July, ngenda kukola konsati gaggadde I'm sigikolangako organizing eringa ye konsati yange esoose a mega eri mu concert. kisaawe nga muzeeyi bwe It walagula is going to be in a stadium. nakiwulidde nga kinkakatako I felt it upon me. Mukama yeebazibwe Praise God. nze nno sazze wano kulanga I konsati didn't come here to announce the muyinza concert. okulowooza nti kati nnanga You may konsati think I'm announcing a nze concert. nawulidde nga I felt like tekisoboka omulundi it n'ogumu is impossible kuyimbira namungi w'omuntu to sing for kuyimba mu multitudes, kisaawe to sing in a muzeeyi stadium kye yalagula that Pastor nabbi prophesied, wa katonda the prophet of God, nga sizze kujulira katonda without me coming to Mukama testify. yeebazibwe. Praise God. amiina Amen. amiina Amen. haleluya Hallelujah. katonda bw'abanga akikoze If God has done katonda it, bw'abangako kyakoze if God does nga something, waliwo omusajja we yayogera there's a man of nga God who waliwo spoke. omukazi we There's a woman yayogera of God gwe who sang yakozesa that God used. ofangayo nnyo kugenda n'ojulira katonda nga tekinnaba You kubaawo always take time to go back and testify Mukama before you yeebazibwe happens. Amen. muzeeyi gwe walagula Pastor, you prophesied. era bulijjo omutima gundi eno I've been desiring to come. ŋŋamba naye saying, ŋŋenda kuyita wa How shall I go? neetaaga ŋŋende njulire katonda I nga need mune to go musumba and awulira testify when Pastor is musumba listening. katonda gwe yakozesa Pastor was used by omusajja God. oyo katonda yamuwa eriiso God gave him an eye. abasumba abalala tebaakiraba Others didn't see it. tebaabiraba They didn't see all this. mukama yeebazibwe Praise God. banna enyimbye mu makanisa mu I've uganda sung in many churches in enyimbye mu Uganda. ministries I've ez'enjawulo mu sung in uganda many ministries in zonna Uganda. ministry ennungi All are good naye ministries. eno ministry But miracle center Miracle Center ministries Ministries eriko ekintu has something special. Something oba special. oyagala oba Whether toyagala you like it or not, mukama yeebazibwe praise the Lord. ekintu ekyenjawulo A special thing kikuliko is upon you. kigenda kubaako It's going to be on you. oba oyagala oba Whether toyagala you like it or not, mukama yeebazibwe praise the Lord. miracle center eriko amafuta Miracle amalala Center has a special anointing. amiina Amen. lindirira katonda kye yayogera kyonna ku bulamu Wait for whatever God spoke over your okuyita mu life muweereza we through his servant, pastor robert kayanja Pastor Robert Kayanja. pastor robert kayanja Sumba Kayanja. muweereza mulala He's a minister on a different level. muweereza wa njawulo He's a minister on a different level. sibyogera kumuwaana I don't speak this to nze cause him simanyi to praise him. kukyamuukiriza I don't know how to mukama excite. yanyamba mu mutima gwange God helped me in my heart. nkyalimu obwaddala I'm real. mukama yeebazibwe Praise God. pastor kayanja Pastor Robert Kayanja musajja wa njawulo is a unique man. alaba abantu He looks at people. abalaba buziba He sees them mu in a nsi deeper way. ey'omwoyo In the spiritual realm. asobola okulaba naga nti kino can see you and tell you nze this. yayogera naŋŋamba He spoke and told ogenda me. kuba amawanga You're going to travel ogenda nations. kutegeka You're going to organize mukama meetings yeebazibwe in stadiums. mpulira Praise nga God. musumba Pastor, I feel ebitono ennyo bye naakakolako ku bye wayogera I've only done a little mpulira of what ebinene I ebisinga feel. bijja mu linnya lya Great and yesu mighty kristo omwana things are katonda coming omulamu in the name of Jesus. musumba mbadde nzize wano okujulira Pastor, I came katonda to testify unto the era Lord. bwe mmala concert After the concert, nina okujja wano okwebaza I katonda must era return to give thanks to God mu linnya lya in yesu the name of Jesus. musumba si muntu wa kujja mu bintu ng'ebivulu nkimanyi Pastor rarely comes to things like concerts, naye bannange singa mukama abadde but if God at least, bannange oh my God, mukama yande kinkoledde I wish God can do it for mami me. jessica kayanja Mommy Jessica ne Kayanja, musumba kayanja ne mbalabako mu Pastor kigulu Robert, kyange if I can see them in my concert, bannange ejja kusanyuka I'll be very glad. eri ku cricket over e Lugogo. The concert is at Cricket Oval in Lugogo. Okay, muwulidde You've heard July ogw'omusanvu 11 11th cricket ku oval Cricket Oval. mwenna mugende All of you go. fenna tugende All of us should go. tubeereyo Let us go and be there. bwe yandibadde akalangadde ne ku tv Even on channel 44. leeta akalango Bring your amiina eye. bannaye neyanza mu taata Thank you, Pastor. abantu omanyi You know, abalokole tuvudde wala believers have come a long way.
ate engeri gye tubuuliramu enjiri In the way we preach our gospel, tugibuulira mu bintu ebirabika we preach in tangible ways. ebintu ebirabika Tangible and visible kati things. baga nti awaddewo ekivulu If they say there was a concert oba there, music Oh. oba concert a concert, oba okuŋŋaana We're gathering. teba kivulu that's not just a for concert. us kuba kusinza To us, that's a Tuba worship tugenza service. kuleeta presence ya Because we katonda pull down the Kubanga presence. music we mumanyi You know Joseph Ngoma's music. music we mumanyi You know his music. bujulizi obugoba setaani His music is a testimony that drives the devil. Now nga 11 On the July 11th of July, cricket over at the Lugogo Cricket Oval, twesange eyo let's meet ourselves there. tugende tubeerewo Let's go and be there. kyabwereero Is it bakyakusasulira free or should we? kyakusasulirayo sente misumba We entonotono are going to pay some Send them little. back. How emitwalo much? ebiri gyegitandikirwako Emitwalo ebiri. Yes, taata. wakati gwe emitwalo ebiri tegiyinza kulema You can't fail to Ate raise oli mu 20,000. kusiiba And you're fasting. kasito siba ebikomando byonna bye badde ogenda You okulya fast all the chapatis ofune we're going to emitwalo eat. ebiri Get your 20,000. ogende Go and attend. ogende ekifo kijjule Let the place be packed. kubanga abalokole brother Joseph, this is very important. Kino kikulu nnyo oluganda Yusufu. We've taken over 31st olwasatu mu olumu abalokole twalweddiza December. olwa Desemba 31st in Uganda. asatu mu lumu Desemba mu People Uganda go to pray. abantu bonna bagenda mu No longer kusaba secular discourse. tebakyagenda mu bivulu na Let's also take over cricket oval. katweddize n'ekibangirizi ya cricket oval. Eggwanga litegeere Let the nation nti know abalokole be bajjuza wano. balokole are gathering in this Kati place. gwe atudde ku ttaka simanyi kyakukolera. If you're still sitting down, Mukama naawe akikolere. may God do it for you as well. Ate amafuta g'okulinnya ennyonyi nno The anointing for flying, ogenda zirinnya omwaka you're guno. going to fly this year. Amakyagala akubire Katonda ezeegasa. If you want it, clap better for God. Gamba akulinaanya ngenda kukola ebikulu omwaka Tell your guno. neighbor, I'm going to do great things this year. Father, we thank you for fulfilling your word Tukwebaza nti otuukiriza ekigambo and kyo the faith of your servant. n'okukkiriza kw'omuweerezaawo. Abantu nno wano baagala obaweereze. People here want you to sing some. Yeah. Kale akatambi kadde kawanvu naate kansuubire nti Joseph Ngoma omuwulidde bulungi nnyo n'okusaba kw'asabye asabye buli sekinoomu naawe okugenda bambi mumuwagire mumulage omukwano. Nze wale yange eri kuba ennaku zino entegeka gye bategekamu ebintu ebyo oba zi konsati balanga nti za Bwakatonda naye zigenda okomekereza ng'ate mulabiseemu ebitali birungi. Ate we babyogerako ne bajja bennyini babiwolereza mu katambi ako okukolaba ku screen. Mama Fina yali amufuwa musimbi mu konsati gye yali akoze era bwe baayogerako nagamba omuntu gwe tumanyi ate abeera atya olumusi ye guest of honor agamba ssente ziriko Bank of Uganda. So kansuubire ku guno omulundi ekintu kigenda kubeera transparent. Wajja kubeerawo obwerufu ndowooza nga oyaniriza Musumba Kayanja n'Ekanisa yonna. Abalala bayinza obutajja naye ekivuluka tukikole nga it's for praising God, papasilinga omulamwa gwakyo kubanga tusinza Katonda n'omugulumiza wadde twetaagamu ssente. Of course kubanga era okola ekivulu ssente olina okuba ng'ozeetaaga naye tuleme kulemeza ssente kuba tujja kukomekereza ng'era tuzzeemu bye twalimu. Ekintu ekyo Joseph abantu baakusonyiwa naye abantu tebeerabira. Balosa kubanga okola konsati ey'obwa Katonda ate mu bagenyi abakulu nekubeerako omuntu atamukkiriza mwe mubuuza kimu mumuleka ajje nga waali. Bayibuli egamba jangu nga wooli. Yesu tagoba eno ennyumba ya Katonda. Yes, ne nnyumba ya Katonda naye ate sitaani tasobola kudominatinga nnyumba ya Katonda. Tasobola, tekisobola kukkirizibwa. So abantu abayise that's fine, kirungi era kyemanya abantu bakwagala Joseph. People are going to come. Naffe desira okutukubidde akalango kaweerere. Sumba huyo akuwadde akalango ku TV kaweerere. Naye katugulumize Mukama abayimbi mwenna
tugulumize Katonda, tuleme kukola bivulu nti kakati kankole kyekibanga kibenga kyekisinga mu nsi yonna, kibenga kyekivulu ekisinze mu Uganda ekya gospel, bibeere bya competition kandeete bano okomekeza ng'ogenda kwanyirizaamu n'ab'ensi. Kuba mwe mugenda mu nsi ne muyimba, kati okwagala okuleeta abantu abangi yakomekeza ng'obayise, kubanga okumanya bano baabatega obutego, beeyimbisaayo obuyimba obulinga obwa gospel. Kujja muyitira mu kali akayimba, kumbe agenda kugira mu ki? Agenda kugira mu kala ndala. Kitegeera? So, kansubire nti Mukama agenda kukulembera. Mwoyo wa Mukama ajja kukulembera, ajja kuluŋŋamya. Baaliwo ab'okuyita, baliwo abatali baakuyita. Oleme kukomekereza ng'ate ogulumizza omulabe. Ng'oyisa abantu, ne ate mu b'oyise nga mulimu ab'ensi. Sitaani n'akomekeze ng'olunaku walututte. Ebyali konsati gye wasembayo okukola, abantu bayoogerako nnyo. Naye kansubire ku luno, engeri wafuna amafuta, tootambudde amawanga. Kansubire nti ku luno wayiga, era omwoyo wa Mukama ajja kukulembera. Tuleme kulaba ate olunaku nga lulimu ebintu ebitali bya bulijjo. Kale mu bigambo byayogedde, amanyi osanyuka ennyo, bambi oyogera nnyo. Yalika Musumba eyafuuse bwe yafuuka pasito yakola Ekanisa, kuba sinabagitegeera linnya. Musumba Joseph, essanyu libadde lingi, ndowooza omulabye mu bigambo bibadde bingi, tamanyi kyasoosa, atamanyi kyakulembeza oba kyasembyayo olwa Mukama by'akoze mu bulamu bwe. Amugeraageranyizza, simanyi kweseeka w'omulembe guli, w'omulembe guno. So teyeerabidde, alinga bali baali bagege 10. Yesu be yawonya omu n'akomawo, n'amugamba wonera ddala. Ajjukidde gye yajja omukisa, era azzeeyo kwebaza, era asuubiza nti era wekinaggwa ekivvulu nja kuddayo neebaze. Kati waliwo agambye abadde agenze kuba bulango, abadde agenze kusakira konsati. Of course nakyo weekiri, naye bambi mugende muwagire Joseph Ngooma, mugende mulaga omukwano. Ab'ensi bagenda ne bawagira abaabwe, nammwe mugende muwagire. Akuba ssente tazoogedde, endowooza ajja kujja n'obulango mujja buwulira. Ajja kuba abaluŋŋamya ku ssente mmeka ze munaayingiriramu ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'okumeka, omwezi ate ogw'omusanvu. Kale ndowooza sigenda kuba nga nsukkawo wano, bya Joseph Ngooma obirabye. Obujulizi bwe yafuna mu 77 dogs obw'okulinnya ennyonyi, kutambula mawanga, nakukola bivvulu by'amaanyi. Ffe kye tusaba ebivvulu ebyo bisigale nga bigulumiza Mukama, tuleme kubirabanga ate biri bye twalaba nga bakufuuwa omusimbi. Omusimbi ogwo okuba baagufuuwa Joseph tewasigala kyekimu mu kuyimbira Mukama oba mu kubuulira enjiri, okuyita mu nnyimba. Ekyo tosobola kuba ng'okikkiriza, kubanga era olina okwekuba defense. Naye ng'amazima kyekyo, ku mulundi guno katusuubire Mukama yekka okuba nga yatwala olunaku ate nga 11 omwezi ogw'omusanvu. Yesu muwe obulamu bwo kyekisinga obukulu. Otukogenda mu konsati ya Ngooma nga wamma ate Yesu ye Mukama. Gamba Yesu nkwebaza olwaleero ku bw'obulamu bw'ompadde, bukuwa obeera omulokozi era Mukama waabwo, saasire obutali butuukirivu bwange. Onaaze n'omusaayi gw'ontukuze mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kaneetoolewemu katono we tudda, bingi bitulina bitugenda okuba nga te twogerako. Shalom.
Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope, channel y'essuubi eri gwe Katonda gw'awadde obujulizi osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com.